Yes, mbaniza kadi kano ku Fadi TV UG. Ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale. Mathias Walukaaga Atabuuse ono Abanja mwana we mbaniza kadi kano mwasibi mutya muri mutya. Ngenda kubasaba subscribing ate munyigene kale bagita Fadi TV UG. Batumideka abali kata abali mu gwanga lya America abali mu gwanga lya India bwembo asinzira mu gwanga lya Russia ekibuga bakita Moscow ekya Russia ekibuga ekikwe ekya Russia bamuyita bwembo kutumideka ali mu gwanga ya Russia. Mwena batumideka wenje musinzizo kubanga mujye kumideko bagita Fadi TV mbani updates ezina value nina kusaba liking ate subscribing ate o commenting ejukire bangi lise mwezi dozo guwedde amawuli gatambulanga ejukira mwezi ogwedde nga gutandika utwafuna birthday ya mwana muwala omwana wa Rema Namakula ko sana Dr. Hamza omwana wabo muto omwana tu amanyikidwa nga Aida Sebunya yakuza amazalibwa ge abantu bangi batambuza ebifaananyi nga bagamba nti omwana ono wa kike ono muyimbi Omunigeria banga bagamba Walukaaga kati saazi namawulire gatambula ku mukutu gwa Facebook galaga nti Walukaaga avudde nga agamba olaba abantu bakyogeddeko omwana ayinza okubeera wowe kubagamba naye bayaganako ne Rema Namakula Mathias Walukaaga bwagamba sibo ku mukutu gwa Facebook ngemawulire gatambula nagamba nti abantu basi ne bakikoonako kubakana kamufaanaganya ennyindo efaanagana neye ennyindo efaanagana neye Walukaaga avudde nga agamba nti ennyindo eno efaanagana n'ey'omwana wa Rema Namakula era amawulire gatambula ku mukutu gwa Facebook ne ku mukutu gwa News Opera era nagamba nti mwattu social media elozi balisi ne bakyogerako era no yebaza social media gamba yebale kujja social media kuba omwana ono amufaanana ate ye ne Rema Namakula bayaganako kyokka ate nga akyali ewa Kenzo ekiraga nti Rema Namakula yatabala abantu wangi yatabala abasajja bangi ab'enjawulo Walukaaga agamba nti omwana ono amulinako kopi ate Walukaaga agamba nti ne Kenzo ayinza okuba omwana ono amulinako kopi kwegamba biri ababityo omwana Aida Sebunya oba ntaata w'omutuufu tebalina kumanya kubanga ate kati saazi no ku mukutu gwa Facebook ate bizzemu okubanga bitabuka bizzemu okubanga biranda mpola bizzemu okubanga bitrendinga ku mukutu gwa News Opera ne wali kusaliza ali ku mukutu gwa Facebook omwana wa Rema Namakula afuuse omwana Aida Sebunya afuuse Aida Sebunya wabula batiimu Rema Namakula bavudde nga bagamba nti musajja mukulu Walukaaga Mathias talina byakukola oyo bano bagamba nti omwana obulungi bwaliko tebayinza mugeraganya ku Walukaaga ku Mathias Walukaaga batiimu Rema Namakula bano balumbye abalina bagamba omuyimbi asobola okubeera nga kati nga walawo Rema Namakula ng'alina abantu bamukkirizamu ng'alina gurupu nga ye bateesa ku bya Rema Namakula ku mukutu gwa Facebook gye ziri gurupu nnyingi nnyo ne Edikenza alinayo gurupu bangi baserebu abasinga balinayo zi gurupu zaabwe nga abantu bo bakola zi gurupu ezo nga bakkirizamu abo abantu be baboogera kati batiimu Rema Namakula bavudde nga bagamba nti Walukaaga omwana Aida Sebunya bulungi bwaliko tayinza kumugeraageranya kuba nti mwana we newankubadde Bannayuganda bakikoonako ne Bannayuganda basinga batiimu Rema Namakula bagamba nti abasinga yali nsobi okugikoonako nti taata w'omwana ye Mathias Walukaaga era nti yali nsobi okugerageranya Aida Sebunya ku Mathias Walukaaga essaawa zino ku mukutu gwa Facebook bye beefuzeeko be baana baliwo n'omukutu gwa News Opera be baana baliwo naddala mukutu gwa News Opera ate yo kyakutte dda ne bannange kiri ku social media y'eggwanga Uganda girabe edduka Mathias Walukaaga awo lwatuuka nga gamba nti omwana wa Rema Namakula aminako kopi ndowooza olengera bonna baabo famire yonna ndowooza balengera bonna tekuliko goyinza kuyisaamu maaso obususu bulikkirira bonna banyirira bonna tusobola bayisaamu maaso kati Walukaaga abasinga begamba nti atajjirawo okubanga ayinza okuba taata wa Aida Sebunya era abasinga bagamba nti ye Walukaaga ebbanga lino baddamu basinkanako ne Rema Namakula ebbanga lino kuba ate abasinga bagamba nti ate Rema Namakula ebiseera byasinkananga Edikenzo manya nga byasinkananga Walukaaga kyokka yali afumba wa Edikenzo abasinga bwe bagamba ku mukutu gwa Facebook ate abala bagamba nti Rema Namakula bw'aba Walukaaga agamba nti omwana amulinako
akasayo bamulinako kopi tebakitegeeza nti ebiseera byabereddwa Hamza yabadde agende wa Walukaaga nga babisisinkana kati tabasinga bibatawula kugamba simanyi kigenda mu maaso wabula simanyi kigenda mu maaso kubanga news opera yakutedde omuliro bati muli Namakuula ku mukutu gwa Facebook bagamba no please Walukaaga weewummuzeeko Walukaaga weewummuzeeko weetereze bibadde byasirika ndowooza omwezi oguwedde abaana batambuzanga ebifaananyi ne Walukaaga olabye ku kifaananyi n'agamba owaayi akaana akanfaanana ennyindo enfaanagana ennyindo efaanana nnyindo ya Kiganda nnyindo ya Beebuddu bannange kiri mu ggwanga lyattu Uganda ate social media y'eggwanga Uganda ize yansukkako nange oluusi emanyi okunsukkako nange emanyi okunsukkako aya wali Facebook news opera bannange si byangu naye nga Rema Namakuula mukazi wattu bamuli bubi ku social media Walukaaga yatabudde yakubye ejjinja mu njuki mu njuki nga agamba owaayo akaana kayinza okuba akaana olw'ensonga nti ennyindo bagamba nti efaanagana ne bati muli Namakuula bagamba nti Walukaaga yandibadde yeewummuzaako bwewummuza kubanga ono omwana talina wamufaananirako wadde n'akamu. Subscribing mweraba.